Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu ate ogukuwa ensonga zisemasonga nga bwe ziba zigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Yenzedde niye abatuusaako ate buli kimu kyegenda maaso n'okuba nga kitambula. Busoga abasoga batabukidde General Museveni n'ekibiina kya NRM lwakusuula omukyala amanyikiddwa nga alitwala Rebecca Kadaga eri muguluka ne bamugamba agenda yiri eri tokyalina kyotunyonnyola aba oliawo tokyalina makulu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Namakulu eri ekibiina ky'abannaffe aba National Resistance Movement. Kadaga avuddeyo n'alangirira ki ekituufu ekiddako ate byonna ngenze maaso n'okubanga mbikuleetera babano bana NRM ababwanisa emikono gyabwe ne bagamba nti naffe NRM tujabulidde okusinziira ku bintu ebyagenze maaso n'okubanga byeyoleka mu kalulu kano. Jjukira nti nno activities eza seeke zonna zagenze okuggwa ng'abamu bakubiddwa era ng'abalala baddusiddwa mu malwaliro ng'embeera yaabwe oba oli yawo tewomesa yadde nakabululu gwenno omulungi agenda maaso n'okubanga otugoberera. Tuli ku Beyond the newsroom. Nzikiriza ate nkutegeeze nti nkusaba osooka owulirize video eno wabula nkujjukiza nti video eno jimpere like wejua like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu ate nawe atanatwegattako mu butongole njagala okubeera nga nkusaba mnywanyi subscribing ku Beyond the newsroom. Sooka owulirize kankwe video eno twesoge ensonga za Kadaga. Nawandika ebbaluwa mu mwaka gwange ogusooka mu bukulembeze nensaba president wamu ne secretary general banzikirize nzire mu kibiina nimba nyonyola ensonga zange waki nesimbawo oba namunigina era nensaba ekisonyiwo okunsonyiwa byonna bye nakola ne bansonyiwa. President nansonyiwa ne banziriza kaadi y'ekibiina eyange eriko readmitted eraga nti nali nkozeko omusango mu nuupu ne bankomyawo boto. So kaadi eyo ne mbadde nkola vetting nagitwalayo nga kyekimu ku kintu ekigamba nti kyekimu ku bintu ebiraga nti wali obaddeko mu kibiina ati nomala okola kino novaamu okitegeera kyekimu ku bintu biraga nti wazwako musango era mu veti bambuza musango kiguwaziza ne bagamba nesimbawo nga independent ate nga nva mu kibiina ne bambuza nsonga ki ne bagamba ensonga zange ezanvirako kusimba independent. But this time wesagifuna sigenda kwesimbawo nze kululi yagamba nja kwesimbawo naye katufunza agambye sigenda kwesimbawo sitagifuna. Ebigambo bino bya Jacob Omutuuze oyinza okwebuuza ekibuuzo, why would I bring such kind of words oba video? Naye musajja mukulu ono Jacob Omutuuze abadde annyonnyola engeri gye yagenda maaso n'okubeera nga addamu okubeera memba w'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuba nti musajja mukulu ono yajeemera ekibiina bwe kyali tekimuwadde kaadi mu kalulu ka 2021 najja ne yeesimba okuba independent. Fortunately oba ekyomukisa omulungi n'awangula era mu mwaka ogwo gwennyini bwe yawandiikira ebbaluwa eyeetonda n'addayo mu kibiina kya NUP era nga bwe bagamba nti omwana bw'akoma weeka abazadde baaniriza mwaniriza Kyagulanyi n'amwaniriza. Kati bangi badde beebuuza nti watifu gundi yagenda bw'akoma basobola okumukkiriza. Ne Jacob atutegeezeza nti ate tasobola kuddamu kukola ensobi yeemu ne kati era tekiyinza kikolako wadde akamu n'akeddagala. Kakati nno ensonga z'ebusoga zeeyongedde okubeera nga zirinda obanga zikwata wansi ne waggulu. Olunaku lwaleero General Museveni yavuddeyo na congratulating Anita Among n'agamba I congratulate the Right Honorable Anita Among upon being elected the second national vice chairperson female for the NRM. Ono nno yakubye
munywanyi waffe akalulu amanyikiddwa nga maama alitwala Rebecca Kadaga n'ebintu byabadde bingi nenjagala nkuwa obubaka buno nga sinnakuwa beebusoga owulire ebigambo bye bambi byayogedde Kadaga agamba bw'ati I deeply thank everyone who despite massive voter bribery and intimidation stood by me. The gross abuse of office witnessed throughout this election is truly unacceptable. We cherish our party, but if this operation persists, we shall be left with no choice but to walk away. Sometimes abantu abamu tuli balance kubanna bakolerako omutwe ne bagamba ono agenze mu kibiina ekimu ekyo by'obufuzi abamu ne bavuma naye nga tebasoose wulereza details. Ono omukyala agamba mu bukakamu bwe obw'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala yeebaza buli ssekinoomu newankubadde nga ekibba bululu kyabadde kitirivu nnyo ekyayeeyolese okutiisibwatiisibwa kw'abalonzi naye agamba mwebale kuyimirira naye engeri y'okutyoboola Yafes kwagenze maaso n'okubanga kweyoleka okuyita mu kulonda kuno era n'agamba kino amazima kyo tekikkirizika. It's truly unacceptable. Kadaga n'agamba tusiima nnyo era twagala nnyo pate yaffe naye okunyigirizibwa kuno bwe kunaagenda maaso n'okweyongera nga kukolebwa tujja kubeera nga tetulekeddwawo na choice oba kyakulondako kirala okujjako okufuluma pate eno eya NRM. Ebyo bye bigambo bya Rebecca alitwala Kadaga. Anytime muyinza okumulaba nga yabulidde NRM. Lwaki mukyalo ono simusanyufu wadde akamu n'akeddagala. Kaakati gw'atamanyi impact ya kino era atamanyi ki kye kitegeeza njagala owulirize wano. Kebakubira Rebecca Kadaga ne bamufera akalulu eyo busoga gy'olaba eyinza n'obutave wadde wa NRM mu kabere wa MP okujja nga Museveni agenda twalayo military tanka n'eccupa nti babba akalulu mpaka kuwulira bubi gwobonya nga nakutegera nti Rebecca Kadaga ina amaanyi kabagende mu kalulu NRM mwenza n'okutabuza mu parliament kababebe aba nga ba NRM bavudde mu busoga ekyo nkikugambye kijje kunze bino jabbiza ogakasajja kayogera ebigambo bino mugenda tegera nti omukazi w'amaanyi okusinga oli obukedde akoseza sede ne state protection tebakulya sente nti Anita Amongi alina amaanyi okusinga Rebecca alitwala Kadaga politically no amusinga kintu kimu state protection na sente ebintu biri ebi amusinga state protection na sente ebintu ebi era ebibadde museke ya NRM obadde mu state protection ne sente Anita Amongi tandajja wasobola kwata Rebecca alitwala Kadaga nowhere. So politically wasalirawo nti avudde mu NRM eyo ebeera straight death penalty yibagenda omutuusaako naye asobola okubeera nga ali protected as long as nti agambye nvuddeyo nyingidde ekibiina kino nkigenda mu backing okubeera nga waali nga yeebereddemu okusalawo kuli eriye ffe ng'abenkyukakyuka olwabuuza nti abantu bumufunira luddawa ebyobufuzi byonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo recently n'ategeeza nti maama alitwala Rebecca Kadaga olisenga wange ffeno gye tuli tukwaniriza olwaniridde eggwanga bingi byokoze n'okukuumira gavumenti eno mu buyinza ne mukadde akatuuse nga bakusuula mu gguluka nga tebakyalaba impact yo ne munnange maama omulungi era sengange nkwanirizo gy'otwegatteko tutwale eggwanga lyattu mu maaso.
kakati yawandiisa olunaku olwaleero n'agamba nti wano wetulaga gy'okoma okunyigiriza ennyindo kyalwaddacho gizaaza omusaayi. The more you keep on pushing us, tuyinza okumaliriza tufulumya ekibiina. Byabadde bigambo bya mukyalo ono amanyiddwa nga alitwala Rebecca Kadaga. Gwe kiki ky'olowooza? Do you think singa Kadaga aba avudde mu NRM neegatta mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna eky'opposition aba ne impact yonna? Jjukira nti bw'okwata ku busoga yo influence oba oyagala oba toyagala omukyala agiina era without any doubt. Nkwekawulire kusooka owulire engeri gye yafunyeemu obululu bono obuwulire oba kisoboka oba nedda. Anita Annette Among, total votes 11,680, a percentage of 92.8%. The total votes 12,582. I therefore declare Anita Annette Among, who has polled the highest number of votes of 11,680 votes, representing 92.8%, as the duly elected second national vice chairperson female of NRM. Rebecca alitwala Kadaga obululu on average yafunye 7.2%. Era nga oba Anita Among yafunye 92.8%. Wanono we watuuse okubeera nga regions ezimu ezisinga obungi bamuwaddewo 000. Kaakati bamala okulonda akola statements ziri ze nkusomedde ng'agamba kano akalulu tekabadde free and fair. Era bangi ku bo beeyogerera nabo bennyini ne bagamba nti ebyabadde mu kano akalulu tetusobola kubikkiriziganyako yadde eddakiika emu bweti. Wabula njagala nkuwa ebigambo by'omukyalo ono ngenda mukujjukiza yaani. Naye abasoga muzeeyi, abasoga tobeerabira, abo baakoddeeyo balinde mu kalulu. Wojja okumanyira nti baanyinga. Balinde mu kalulu muzeeyi, abasoga balinde mu kalulu. Ogenda kutegeera nti abasoga banyiivu. Be bataasoma, be baavu, ojja kulaba abasoga tebagenda okukola mu kalulu. Ate ekirungi Bobi Wine amwagala Kadaga ajja kulagira bulagizi nti ono nga bamuwa, nti oli nga bamuwa, nti ono nga bamuwa. Wawudde kyeyogedde yagambye nti Kadaga tukwenda ino ekyo kyokka kyamaze abantu okulya akalulu k'ebusoga. Nsigadde nze Mama Janet Museveni. Mama Janet Museveni omukyalo ono I'm not concerned w'ekyankwanzi because abamu mweni yaremwe ekyankwanzi bagamba nti omukyalo oyo y'omu ku basomba ku lunaku lw'abakyala ndowooza ava side z'eruweero. Naye omukyalo ono njagala okujjukiza yes ku Women's Day bagikuliza ku Butemba Playground Kyankwanzi District. Omukyalo ono ye yayimirira n'ategeeza President Museveni nti muzeeyi tubikooye sente ze watuwa ng'abakyala abakulu be bazirya muzeeyi tuusaamu muzeeyi tukooye ng'omukyalo n'ebigambo ebyo byonna n'obukaawo bwe yalina obw'amaanyi yabyogera ng'ali ku muzindaalo ng'afeesinze Gino Museveni bw'ati. Era bwe yagamba aba-SFC baali bamukwata bamugyewo n'agamba minisita avunaanyizibwa ku bino asooka ajja atunnyonnyole n'agamba bampe ennamba tujja kwogera. Nessawa y'olwaleero ali mu kumulabula amugamba nti mukulu luli nakulabula nti zo ssente bazitwala kati olwaleero nkulabula nti Busoga region yegenze ate ekirungi nti Bobi Wine yayagala Kadaga kati essaawa yonna Rebecca alitwala Kadaga afuuka wannoopu. Bobi Wine yamaze dde omugamba nti maama tukwenda ino aye kati tulinda ki? Ojja wulira omwoto. Ne Kadaga n'agamba bugambi nti yegasse ku Nuupu. Oyinza okulaba yamuwebuuze lwaki Nuupu yakoze ekitebe mu Eastern n'ekiteeka mu Busoga awo. Ojja laba nno Kadaga nga ye vice president nga yaddiridde nambeshe mu bigere amangu awo. Mulimbuulira. Anyway, kaakati n'aba NRM bennyini si bamativu. Wuliriza Kalangwa. Ndi munyiivu njo n'ensonga tagobi. Nawangude okuva region zonna za Uganda. Region gye bambaguddeko ya Busoga ne Kampala.
tulina regions bakuna buli mwemu engeri gye bakyusiza ebintu wano etango doi ne bakwata bajenti bange batasayininga era ngenda kukola petition singa muzeera batabuliza nsonga eno kubeera mulaba ensonga eriwo nti tango doi olunaku lwa juzi yalangirira mutabani president bali batasazzaamu ekintu kye tetwakoze olwaleero ekyobubi bwekutala bulabikirako ddala abantu bonna banyiivu tetujja kukkiriza na nsonga eno n'akamunakatono n'abe-NRM bennyini bagamba batubbya akalulu era bagamba si bamativu na Tango Doi n'akakiiko ke konna ak'ebyokulonda mu NRM. Wano nno we tujjukira ne tugamba nti wallahi bino bye biranganseenene bulijjo ebyogerwako bwe kibanga nabo bennyini bebbye era nga bakaaba nti babba kati how can you really okukakasa n'ogamba omuntu nti abantu bano bulijjo tebabba kalulu era ogenda kakasa otya omuntu mu kalulu ka bonna 226 ng'oli akaayana nti babbye akalulu kange ng'omugambe tebakakubbye nga naye nabo bennyini baayirangira obubbi bw'obululu bw'otunuulira ebintu ebimu bwe biti kubamukko ekifaananyi ekigazi olowoozeeko kuwa we tulaga kaakati ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Chris Baryomunsi ono si yali minisita wa ICT ye takyali naye agamba nze ebyo ebyavudde mu kulonda nedda wuliriza over 200 bayaye from Kampala and they have been voting from polling station. Whether you win or not, I cannot associate with this kind of election, Your Excellency. It is a very big embarrassment for NRM to organize this kind of election where people just run from one polling station to join another. There is no election to talk about here, Your Excellency. Whether you win or not, the results will be illegitimate and we will want a clean process. Although they have a target, I disagree with whatever results will come out of this poll, especially for Western. Baryomunsi byonna byannyonnyola agamba nti kya buswavu nnyo, it's a shame okusinziira ku byalabye mu kulonda okwo era ng'agamba nti kino kiswazizza nnyo ekibiina kya National Resistance Movement oba kiyite NRM. Ebigambo bino Jennifer Fulfiga apininga musajja mukulu amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa okwekobaana ne Kadaga ng'agamba alima mukama we empindi ku mabega. Wuliriza. Butayebwa mbu Tayebwa ayagala kujjanita munga wali ando ne deputy we tweta muleka ebisanja bibiri ne bigwayo takiriza era kigambibwa mbu yasibye mama Kadaga mu kalulu mbu byambu don't quote us kigamba mbu era yomu kwa musibyemu kigambibwa mbu basajja balaba engeri gyayina abantu abanyigata byambu ngembulweba. Ati is I'm telling you ati is mdi ku source oli wali wennyini wegitokotera kakati Tayebwa ayina olutalo olwalwa na psychologically era ali mu kutambula ayagala kyabwa sipiika. Yes. Mbo Tayebwa ayagala kyabwa sipiika kyova abadde ayagala ani Mama Rebecca Kadaga yabawangula side that watuuka wali abaka abamuyisizaawo ebibye mu bwangu. Yenzedde ni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Bagaliza bye munjegaliza tusinkane nga Golode nakkiriza ate era emboozi endala mpitirivu zikyajja. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.